olwayo tufunye okusoomozebwa senga kula namba mulwadde ng'abantu baweereza ebibuuzo eri jjajja n'abalala nga bagamba tubadde tumanyimu abasamize temulwala temufa kyaliwo ne kooli eyafa kati swaba oli naawe Seka Muzaata wangalirawa mugenza Seka Kayonga wangalirawa oli ayinza okugamba oyo ng'ayogera nnyo yakakyuka yakagendayo Katonda bwali nti yalina obuyinza eneetondeko ezo siyatandikidde kunze kutonda waliyo bwe yatonda babujagaali kakati bwe bajja ne bamenyaamenya mu bimale muyita ebizibu bamuze ejjumba bwe bazze bimbadde muyita ebinene ne babimenyaamenya kati ffe tugenda kaserengeto tetugenda kaseetwe n'akamu n'akeddala tewali lusozi kubanga babujagaali baalugjawo akaswete bamuze ejjumba bakajjeewo kati ffe tuyiringita buyiringisi nsaba Katonda yali waggulu egatti n'emyoyo giri gyegattira awamu mu nkulungo esisinkano y'emyoyo egyo yagiri waggulu waffe omusanvu linnya lya Ssewamala nsaba banteerewo okusaasirwa okusonyiwa okwagala n'okutuddiza obulamu okulabika nga Ssenga Lunnama akomawo emugwanga mu nsi yaffe nga mulamu era nga agumiziddwa nnyajuziddwa ddemu akola emirimu gye olwekyo ekyo nkimanyi nti Katonda oyo muyinza buli kantu Tonda Namugereka agenda kukikola kubanga okusinga byonna akasomako mu ntandikwa bwe yali atonda ensi eno yeteekateeka n'abanga ensi eno ng'afuna ng'akozesa ebirungo ebyenjawulo ebirungo ebyo byeyakola ebyenjawulo yaleka ebintu mu ntonda gye yabitonda mu neetendeko zaabyo wabula n'asigaza obuyinza okukyusakyusanga ebyo ku ebyo ebibaddewo n'ebyo ebinajja oba ebijaawo buyinza bubwe olwekyo mu kiseera kino Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere Bugayaza Road. Lujjanga ageze. Omulabi lujjageze. Swaba ogamba otya? Obulamu bulungi. Bigenda bijja. Bajaja bakoze. Kati sooka ombuulire swaba. Obeera wano ng'oli kumpi wali ebibbo by'abajjajja ekigwa ky'abajjajja oba okola biki? Ate kati nga bw'olaba Leyini we yagenze ku Kaaba. Kati wano ate nze nsula mu Kaaba. Bo bamala kunoonya ssente bagende. Ate nze kati wano nsula wennyini. Kati swaba obeerera ddala wano? Wano ndiwo ndi mu Butende kati okimanyi we bakitegeeza. Ndi mu kubangulwa engeri gye nnyinza ate okutendereza n'okusinza n'okumanya bajjajja gye baakolanga okusobola okuyambako ku baana b'enzaala naawe bw'olizaala n'abato kunze n'abakulu abaagenda muwawa mpulira nsobole okubategeeza kati ekitegeeza essaawa eno gw'oseesaamu mu byoto anti nze emikisa olwedde nagifuna kati ate akuma ekyoto aba anoonya mikisa kati gwe wetaawo kujja n'okukumisa
Sebo mpulira. Nzije sebo jangu sesemo tetereze emizimu emisambu amayembe n'abalongo weyagala. Sebo Swaba wakyukira ddala. Nakyuka ati nze nakyuka nze nazitoowererwa binene bye nalina ng'ate bisobola okwewuka. Kakati ne ŋŋamba kambikubewo nenzijanga bwendi. Kakati ate abantu abalala ennaku ye basindikiriza saali mu nnaku naye n'essanyu lyange naye nga lizitowanga ennaku. Kati ne ŋŋamba nedda kambiveemu ŋŋende. Omuntu asobola okulunda embwa ewaka naba n'embwa ze 100 muli alina embuzi ezi 2. Kakati Christmas bw'etuuka ani afunamu? Embuzi 2. Kati nze kiba kiri muzeeyi kakati nze nali nambwa 10 nina embwa 10 kankuba embuzi yange ne bweveemu mpulira ssebo naye nga idi bwetuuka bannange bajja kujja bali emisito kiba kiri muzeeyi bwekiba kati Swaba obulamu bukyuseemu gwe tondaba amaaso galiko olufu tugende tukulete ekyogo. Nyonnyola bunnyonnyozi Swaba. Nze nabonekerwa. Kwegamba ono ali mu kubuuza nti naye yafuluta yeebase. Sebo obulamu bwatererera ddala. Lubyamira naye gu. Lubyamira mulala. Naye gu mulala. Swaba ebintu byatererera sagala Swaba omale okuba enduulu. Kakati enkuba esobola okutosula matondo. Esooka olufuyirize ate esobola okugamba nti enkuba yatonye naye teyaweze. Olalaga luwandagiri byonna bitambulira ku nkuba. Naye ffenna kye tuba tunoonya nkuba eyo okutonnya ebirime byaffe bifune ki amazzi. Kakati eno tewaliyo mbuluwandagiridde ate yasudde amatondo ate yalufuyirize eno waliyo bire bya nkuba. Oba Swaba tuli ku mulembe gwa a few moments later. Abaana bajja zanya akantu awo k'oyogedde bakaleete n'ebyo mu maaso. Nga bansanzeewa. Kuba omuntu waddembe okuba ng'atambula najja kugamba ndoose nno nga muganda wange afa tumuziise naye nga tewali mbugo naye nga mbadde mutambula ki? Mwenna mwasuze temwebase naye ye nagambo yaloose. Kati omuntu waddembe okuloota ng'atambula. Wamwadde kifo ky'omubuwangwa n'ennono. Ate muzeeyi kuba mpulira ekyobwogezi. Katonda tebamukubira. Katonda teyeetaaga ba scouts. Katonda aba teyeesimbyewo. Yeetaaga ba campaign manager. Nti aba campaign manager ndiabundi beeta bagenda okugenda ekirya. Katonda yeetuukira. Era ennaku zino balina enjogera egamba mbu sitaani takyatuma kati yeetuukira. Nga baagala kujejembukira ku Katonda. Kubanga Katonda ye tatuma. Katonda yeetuukira. Mu buliri bw'olujja bw'oba osula okulunkutana osula weetakulattakula ebintu bikusiiwa ne mukyala wanze obutamanya koza okkuba ogalaga naye gwe atatereera. Okitegeera kuba tamanyi kikola ki kikuluma. Kati Katonda bw'abajja yeetuukira. N'olwekyo ebintu ebiriko Katonda tebyetaaga muntu nti ayogerera kino. Ayogerera nzikiriza ya buwangwa na nnono. Alina kubanga mukulembeze waayo. Kubanga omukulembeze yeegattibwako yakitegedde ne banoonya ono atannakimanyi. Be basatu abafuna omukulembeze. Kati muzeeyi bw'atukulembera nze nkitegedde tunoonya lujja. Atannakimanyi. Tetwetaaga mwogezi. Kati tageti ya mmwe awo tekyali ku mmwe. Tageti y'enzikiriza bwanga n'ennono yeetaaga kubanga boolaba ennyanja n'ebiwuka ebirimu. Abantu abasinga bali kulumba tuntu obwenkana n'okubanga ebiwuka bibasinga amagezi. Ebiwuka biba n'omulamwa ebigamba nti ffe amazzi gano ge gaatoola. Ffe tetumanyi nfuufu tumanyi musenyu naki n'amazzi. Wabula amazzi bwe gatuvaako omusenyu gutunyikiriza. Ekitegeeza ekyetaago kyaffe kiri ki? Mazzi. Kati wadde nga Sabbulenye ennene eri akayamba eri engege eri enkejje naye balina ekiruubirirwa kitya bakuuma mazzi. Sabbulenye w'ogijjayo tosobola kugirya nga tolina mazzi.
era n'ogikalirira n'ogisiika owunziko ssaamu amazuufu ne supu so ne yafumbye kamukene bwakola awunzika akakaliridde akozesera nga naye ataddemu amazzi afuneki supu nti tajeti yaabwe bagamba nva mu mazzi nzira mu mazzi oba oli munene kunza njigganya naye ffena tulina ekiruubirirwa kitya tukuuma amazzi kyekyetaago kyaffe tuvaana tusobola kulya sabbulenye eyo kugikozaamu ttooke nga teriimu supu naye neyalese kamukene akatini era naye yeetaaga amazzi afune supu n'olwekyo kyeraka nti kati ffe wane munzikiza bwanga nene ekiriyo olwo omutendera yagutuukanga muzeeyo tuli ku mutendera gumu kituufu mpulira kati sabbulenye etuuka ekiseera neyenkana n'akayamba nga bonna beetaaga mazzi era endagaano yebagaafe otusse tewali mazzi n'omunene naddala tuli omunsi nti naye ffenna tulina golo yaffe totusamukama nga tolina mazzi kakati eno tetwetaaga muno bijodolo binyonkondo ffe tuli ku mutendera gumu omunene ye Katonda iswaba twakufiirwa nnyo ffe ng'abasiraamu ate engeri gye mwanzijanjabako ne muteekamu ssente zaabwe mu ddwaliro zaali nnyingi kati obuzibu bwali bwa butakujjanjaba mwanfiirwa ssente zammwe abasawo bazirira bwereere kubanga omuntu wafiiriddwayo yajjanjabye omuntu nkyetegeeza kyewali otugattako kikwegamba mu mbeera ng'oli musiraamu nze ng'omuntu wandi kumpi sisobola kuba musiru kweyagalira mu kubonaabona kwange tewaliyo muntu yenna atali wa buwangwa nannono ayinza kubanga alina essanyu wabula alina ennaku gy'ayita essanyu kakati nze sisobola kutembeeta nnaku yange nalabye ku tiktok swaba yakanjukiza ka musumba oli gwe bayita bamubusibe bamubuuziza nti kirungi ki nakati naye eddiini eno erina ekirungi kyeyaleeta kati oli namubuuza bano babizonto namubuuza kakati yaleeta kirungi ki nakati nkyogere kyogere nali kyogere naye muja nakati eddiini yayamba abantu okweyagalira mu nnaku kyekyaha ndowooza olabye kifaanagana n'ejjino ekyekugambye ng'abantu bali eyo ng'ennaku yaabwe libayita essanyu olaba omusumba yakyogere ate nno ye musunsulire ddala kakati weewuuza oti omuntu alina PhD okuba nga tutegeera kyekimu olaba nti eno tulina ekigendererwa kimu swaba singa abayo omuntu nakati ng'alowooza osaaga oyinza mugamba ki kuba twatandika tulowooza osaaga essaawa zino ffenna bwe tuli buli omu yalidde nze nva kulya walidde nadda kulya katikati atolanga mbayinzeko nva kulya kati awo kikyoyisaawo wanagamba nsanze bakola sho oba tabali omu tebafuluma naye nze nvakola ki ova kulya omuntu waddeko okubeera ebiye ng'alowooza tetusobola kuba ku pesi yemu naye oba abeera ani amulinnya ku mutwe ani nze nansamira emizimu emisambwa amayembe n'abalongo Katonda najja namalayo nsamira wamala amalayo oba kwenjogera naye kati amala si muntu oli mutiibwa nga bogamba kangambe nti mwe mwina babayita batya papa mwina bapapa mwina ne babishop si bwe kiri kakati Katonda n'akusaasira n'ogendako mu bagiyita basilika ne bagamba papa yaddako ne bwatabawo faani oyinza okweyambulamu empewo ekufuuwa owulira nga akabugumu kaze oba n'owulira empewo nga nnyingi kubanga otuuse wantu ekintu kyotalabangako kyotatuukangako kakati kuwamala obanga amanyi nti ebyange wa Katonda bituuse kati nze namala okusaayo ebizibu byange n'olwekyo byonna bikolwako siyinza nakumanya ddiro nayogera kibi kubanga nakola kituufu so omuntu oyalima amatooke ge ng'alina olusuku ab'emmwanyi bwe baba banoonya akatale ye abeera abikka
abikalusu nze netere ebigambo biraba byakozesa bigambo byaffe eno gye tubeera nga tusomesa abantu iwa nga musomesa mubasomesa kuki tubasomesa musiramu basomesa mu bukyamu naye kati ono byonna yabikuze tusomesa ne tubawa ebyokulabirako basiriwaza abantu ne babawa n'ebyokulabirako ebibalemeza mu bumba tuntu kati ngenda kulwana mugambe omanyi kabaka gwe beta Fahad wali muwulireko ngamba astagfirullah tewali mutana kitegeeza ki kakati nsaba eyo tuveeyo twabasijja musobola eyo tuveeyo swagamba alieri wakolako interview nga zifaanana bwe zityo musajja waffe nno naye lwakuba nti kati tujja ekizibu kyalina takola research ate tafuna bubaka nga yeebase ebirota alota agwa mu toyi mutomera alota ali mu America talina national ID bamanyi nakubezenzeka naye nakuba n'abantu bange emitwalo n'emitwalo nyina mukwano bwawe gwe mmanyi talina national ID sindi mu America banokeyirira temutula bwete okuva kagere kulebe ngo enjala gaziwera enviiri talina kiwalaata amanyo gonna gawera naye ekiri kwono talina national ID alo tali mu America kati saba kambuze abekiga kigangazi bali bazaala mubiri bazaala mubiri simwoyo bazaala mubiri msimu oyo kati bambi bali bawulira batya kyemulinda simu bawulira batya eri omwana waabwe tugenda kukola yessabo nga ddene nnyo tubataasa tugenda kukola ekigangazi era tujja genda kusitu abantu bono mu kunavuwaali batwale tuzimbe essabo osookera ku masabo osookera wali nibakwanjulayo mumbuga gyozzeemu nofukamira ebyoto ebiri awo nsisira weziri awo kati amakaga gajja kuba mangi amasabo gali mu maaso era bwova mu masabo ng'oyingira bwoba osobodde okujja emangi jajja onaagenda naye ojagenda naye nze nkyava wano totya biduduka tteka lyakuzuukira ab'ekigangazi batulije tujja ate tugenda kusooka kukuba n'olukuŋŋaana owulidde bwe mbaga nti mulinde ekigangazi ekijja simu kati nekiri mukunkwatako ng'omuntu ono swaba gwe mbadde nkabira ebizibu byange ebyebitonde ebikyala ngera mugamba swaba njagala nfunire hajati ayimiridde ngera naye ampa essuubi n'abahaja abamba abaana baabwe ne bagamba ono mwagala afune mwana munne kati wandeseewa nakuleseeyo naye bona bovudde nja kuwa omukono jamu omukono mufunire ku bannabbona n'olubiri lujjudde kati kankubuulire luli tubadde tukolera emirimu mu bukyamu tulwana entale zitali zaffe ninakuwaako ekintu kiyinza okutwalira okwebakamu ebiro nga biwera oluusi n'emyaka nga tokitegedde kuba abantu abamu obubaka bamwe buli mu ssuubi inshaallah wana bayagadde anansindikira obubaka ko badde omanyi kyekategeeza nzeeyo kategere katonda tagenda kukola nga bw'aba ayagadde gwe wamusaba ki teekateeka kyosaba katonda kuba muyinza wa byonna akikole kati gogamba odamu katonda ali mukulowoleza gwe nga otudde yakutonda yalowooza n'akutonda kati mwanjulire enteekateeka zo naye bawoza inshaallah anaaba ayagadde anampa birowoozo ebirungi ng'omuntu osobola okusoma okubangulwa okutendekebwa okwogiwazibwa n'okuteekateekebwa lwaki tulondako ku ebyo nogakandibamuza ejjumba nteeketeeke ffe twazibamuza ejjumba n'atuzaala obujja kati ono kitange mulamba kitegeeza wano ndi ku ttaka eryaffe ettaka ery'okuzuukira ery'okuzaalibwa obujja oba obadde okimanyi ekyo nyonyola mpulira wadde simanyi bunafu bwe ate obunafu nga si bw'amaanyi bumenya nnyo buno obunafu nga situla emmeeza eyo oyinza okwekemba naye obunafu nga buli wano anti bono bupima
Pasa eliyokuwa maneno nani? Lubowa. Nze jajja Kasumba Lubowa bamwe na Salongo. Kasumba Lubowa bamwe na Salongo. Ali ofose di Salongo. Oli mulalu. Dedda baddo. Siri story. Lubowa Mayembe. Bamwe yana Musambwa. Kati biba bimeka. Bibiri. Kati azala babiri bamitabate. Salongo. Woto nofuka Salongo. Kale togenda mukali nawo wedda ko tugamba. Wedda ko kona wanoti. Ati vota zadde. Akola ki? Ati vota zadde ate ofuka otya Salongo. Muhammad yafuka ate omulangira w'Abarabu nga tazaalibwa mu Royal Family. Ntodda mukumbuza byeyi. Esaba busabi. Just ngena kufunza kubeyo story Yo mpamvu ero jagiteeka ku TV obwawa. Naye kati mwagula. Mweyagalire jjajja nyumba eyo kati njigobye. Mubeere kuli mweyagale. Mugweza mwezi obuwangwa n'ennono. Naye naye weetaagisa kubanga kibi nnyo munange okubanga oliraanye ennyanja naye ng'oli entula. Kibi. Anti otandise. Kibi. Gy'oli go wansooka okumanya jjajja nyumba. Anti ugambye okuliraana ennyanja si kuliira. Oba okitegeera okukwesooka si kubulya. Otyo? Kakati kosa okubanga ne wajja dda n'ebirungi byo togenda kubifuna. Kati goliko. Nze ngajjadde mu mwezi gumu ng'omaze emyaka 7 n'abantu. Ow'omusanvu n'ow'omwezi olw'omwezi yambiseeko dda. Ate ng'alina n'ebirooto ebinene. Ebinene ng'olooto wamatuka ku bitanda obwa wansi. Nega liswaba nsoko olindeko ono kyamwagalamu ebigambo embuuzo yange nga 2-3 kimu 2-3 kati swaba okujjayo lunyimba wakoze n'ennyimba nina oluyimba sikyali muddu nina oluyimba enono yesinga lwafulumye nina oluyimba baliddayo ddi nina oluyimba olw'abazunzi nina album nambe nimba 9 zonna mu kaseera kano wazikoze kati ngenda kusudde okujjayo oluyimba lw'abazunzi ng'obwangu bungi ate nayiguliddwawo emisango jaggulira emisambwa giggulidde ffe emizimu awo wetuli kati kati ffe tukkiriza mu mizimu naye emisange jaggulira emisambwa emisambwa jaggulira emizimu emizimu giggulidde abaziku wamuzenga munyonyodde bulungi towulirako wano oba wano oba ekyamaka obona okitegeera okumanya kuli walako njagezaako okutegeera emisange jaggulira emisambwa emisambwa nagiggulira emizimu emizimu giggulidde ffe abazzukulu olugendo lulimu abanene 3 abalugula edda golooza nnyinza okutambulira okumu naawe sebo olwaleero nsinze naye naawe omudinda mukono nange nkulize mu kkoona wavuga nina mukono ngutomera kumaze envuga govuga nina mukoona yimirira bubi kutomere yavuga sebo kati enkofira wagijjako yaki seekalubiriza funa bbugumu lyerityebeke tomanyi wano baba bekabongo gwekale obwongo omanyi buliwa ku mutwe obwongo buba ku mutwe bakalubiriza kutegeera tubula kunyigiriza wansi olwawo nnyo tuveeyo banyigiriza obwongo ne bakalubiriza tuveeyo eswaba kati ekyokunyoonywa nze siri munywanga tonya niye bajjajjaabe babanga bana abasiimye simba simanyi bajja kuba banywedde tirinkwata nako babaze kulamula bazzukulu kati essaawa eno wabadde n'omukyala omukyala yasaze naye yagaana okusala eddiiro mukyala we yagaana ndiba omu kati ndi ne tata Jjumba sinaye n'omu yampereka famire wagirese tewalete njagazaaki Nuwa bwe yali ng'agenda mu bakristu ng'agenda okununula abantu mu Abayisirayiri. Nuwa bwe yajja ng'ali ku lyato lino eddene mulita ekyombo kya Nuwa bwe yajja yagamba abantu bane mutuule wano wagenda kubomoka baagaana. N'agamba ebiwuka ne byesolosa ebinyonyi ne byesolosa ebisolo ne byesolosa nagaana kino kyo tekijja ensonga mu mbizzi aga kino tekijja kino si kitonde tetumanyi kyava
kino mu bye baŋŋambye bwe kirabako sikitwala ne bakigobagana ne kigenda nabaana ebintu birinnye ate birinnye mu ppeya mwe lwaki tagenda bazoze kununa beewammwe kyoka muli obulungi mubulwa kye muli ate mujje muyambe ffe okubeera obulungi ne bamuvuma nga bomanyi ebintu ebigambo by'abantu niwe n'agamba baffe tugende baba basimbula n'alabayo abayaya nabagaba mujje engeri gye muzze oba olinayo omwana oba olinayo omukazi oba olinayo omukyala oba olinayo bazadde baawulidde eddoboozi ly'owulidde tobaako gw'olumirwa era n'agezaako ekimutuukako kinene si muntu omukazi omuli balya mwana wange n'afuuka enkulukuku nga bamugambye nti bali boowulidde tobaako gw'owulidde baawulidde eddoboozi lyerimu naawe lyewakoze ki tobaako kyoddira mabega mukazi yagamba n'afuuka enkulukuku obwana baali baagala kuddayo ate kutaasa bakadde baabwe ne bafuuka ekiswa ekikyolaba kati omulala yafuuka omutima gutamukookoowe yali alala kutima bakyaliibe so kati mukyo kyotegeeza todda mabega anti nkuwadde ebyokulabika kusemberera kuba nagambye okumanya famire ebeere gyeri naawe obeere gyowulira eddoboozi n'olulimi lwe kati nkubuuza kino nze nabuulidde bwe nzirayo ebikwati biroolwa nkubuuza kino tuli basajja wano ffenna mukyala w'omutwale ate kati aba tekyali wange nkula ku vidiyo y'ennyimba ze bazzeemu ezange nga nze nazisasulira Video enyimba nawulidde bamu ngobanga nina baluzeemu basiramba naffe baluzeemu idi mubaraka baluzeemu ennyimba 3 kubanga nabagamba ezo ennyimba bwe ziba zammwe muziddemu kati okumanya nga baloota batambula era nabo bakakasizaabu zaabwe n'omubuuza olina lisiiti y'oluyimba olwo mu studio naawe oyagalako nga mukazi gwe saayanjula yinza okugamba mukazi waye tomutwala nze siri musiru kwenkanaawo kalina obagamba nti ennyimba bwe ziba zammwe ennyimba z'omusiraamu nzirese bulijjo bagamba okuyimba musiraamu tekukkirizibwa naye nenyimirira watazajubalenga naye ennyimba z'omusiraamu nzirese ne baziddamu kati goyinza okulaba abantu amputeheding ezo kati ku ky'omukyala ati nkugambye nze sisobola kwekalubiriza nga musiraamu avayo nadda mu luyimba lwamanyi taluyinaako lisiiti mu studio kati nze omukyala musiyanjula manyizo mukugaana nekino tukikolereko endagaano wano tutudde basajja ate eno bagita Captain Music oli muzeeyika kumirizi waali omanyi muzeeyi okuviira ddala ku myaka giri paka gino ejaffe negiddako omusajja ye mutambuze tusuubize nti tumumusanga ku baana ab'obuwala nga basiraamu ekyo tukikoleko endagaano abasiraamu bazaalirawa mulago mu malwaliro mu malwaliro tetubakusangako agabe bazaalidde bazaalirawa nze pa eddwaliro ly'obusiraamu bazaalira mu basiraamu era omwana azaaliwa alina ttayiri ngazaliwa alina ttayiri basiraamu bazaliwa balina ttayiri tuzalira mu malwaliro gonna owalujja yamwetayiridde kakati olwo oba wa busiraamu obusiraamu babukuyambye eki kubanga gw'omwana azaaliddwa ng'okimanyi si weeri n'omukakayo n'omukakatikayo asooka n'omukuba omulanga gw'omwanguka mwana nakula ngalinga ndegeya kubanga azaani yesooka zaaliba bamuwazinira mu matu ne bamubwira omulanga omunene ndino gyozze si muntu banyabo ne bassebo nga tumaliriza njagala okubagamba nti gwejogera naye otekwa kunsasula nze muyise naye asuseeko ekigambo kyayina mbadde mmanyi nti kyasalika naye kyeyongedde bweyongezi kyokka nno ng'akyalina ne sigida yaffe sigida siyamumbaginakwatogiwabudde enawaffe tugamba tunayogera kulinnya lya Sewamala tunemenyamenya netukutula kula ennyingo zaffe netuteeka wansi netuvunamira akati sigida eno ya Sewamala si ya kusaala nti eno sigida ya myoyo egy'obutonzi omusanvu
Sewamala nti nze nvunamira abo bakama bange bankusiza obubaka bwange eri Katonda wange. Nze siringa mu abeekalubirize ate n'onvunamira Katonda ate ng'oyitira wali Muhammad. Oba okitegeera. Kati nze ndoopa singa mbadde nkyaliyo nandigambye nga Muhammad mpiteyayo obubaka bwange. Oba okitegeera. Nengeri gye bulidde ate mbamusabira Muhammad wa Katonda kitegeeza mumusinga amaanyi. Okumusabira bebi bamusabira si yabasabira abamusabire munaddu waffe Muhammad okusaasira n'emirembe bibere kuye okitegeera kaate ffe tusaba Sewamala atusabire yoyo Katonda nnyini nsi Kabamba ggulu Tonda atuwa okusaasira okumanya n'okutegeera. Tewambulidde ndi wazze okuwera ku nsonga za Ssenga Kulamba. Ate ekyokulala sababa kyatamanyi nti ye basobola okumwesonyiwa waali nabanga alina gwateeka mu tageti kyatamanyi ali kubba kuvuga kusola kazi ye rujja asoma dini Musiraamu. Kate we Butambala. We Butambala rujja we Butambala. Wewa. Era bw'oliba okoma mu Busiraamu ndibeerawo motoka nga ngenda kuvuga 5 ngenda kubedduka nnyo si osobola ogifuga naye neeri 540 tesiba kati nayimirirawo ntya sijja kusanga mu banyabo ne bassebo mwebaligoberera bassebo ne banya abakawuton music nze jjajja Kasumba Luwa bamweyana mbeyanjulira era nga mbategeeza nti ndi mu kaseera kaye ka bwerende obw'okwekuuma n'okwetekako olukomero olw'amaanyi eri omubi n'oyandyagadde okuleeta obubi gye ndi. Lwaki? Mu kaseera kana ak'omwezi ogumu kemaze mu nzikiriza eno ntegeezeddwa nti Katonda awulira by'oyogera. Katonda agoberera ebikolwa byo. Obubonero bw'olaga Katonda mansinziira ate naye okuddiza obubaka bw'enjawulo. Kubanga Katonda tagenda kwogera naawe nga bali abaasooka nti baawuliranga na loboozi. Nedda. N'olwekyo munda mu ebyo byonna wakati mu mizimu, ensambwa, amayembe n'abalongo, nsaba Katonda oyo ali waggulu n'emyoyo giri gyegattira awamu mu nkulungo esisinkano y'emyoyo egyo egiri waggulu waffe 7 linnya lya Sewamala. Nsaba banteerewo okusaasira, okusaasirwa, okusonyiwa, okwagala n'okutuddiza obulamu okulabika nga Ssenga Kulannama akomawo mu ggwanga mu nsi yaffe nga mulamu era nga agumiziddwa nnyajuziddwa ddemu akola emirimu gye. N'olwekyo ekyo nkimanyi nti Katonda oyo muyinza buli kantu Tonda Namugereka agenda kukikola kubanga okusinga bye naakasomako mu ntandikwa bwe yali atonda ensi eno yeeteekateeka n'abanga ensi eno ng'afuna ng'akozesa ebirungo eby'enjawulo. Ebirungo ebyo bye yakola eby'enjawulo yaleka ebintu mu ntonda gye yabitonda mu neetendeko zaabyo wabula n'asigaza obuyinza okukyusakyusanga ebyo ku ebyo ebibaddewo n'ebyo ebinajja oba ebijaawo buyinza bubwe. Olwekyo mu kiseera kino oli ayinza okugamba oyo ng'ayogera nnyo yakakyuka yakagendayo Katonda bw'ali nti yalina obuyinza obwo eneetondeko ezo siyatandikidde kunze kutonda waliyo abo yatonda babujagaali kakati bwe bajja ne bamenyaamenya mu bimwale muyita ebizibu bamuze ejjumba bwe bazze bimbadde muyita ebinene ne babimenyaamenya kati ffe tuge Kaserengeto tetugenda Kaswetwe n'akamu n'akeddagala tewali lusozi kubanga babujagaali baalugjawo akaswete bamuze ejjumba bakajjeewo kati ffe tuyiringita buyiringisi n'olwekyo tosuubira kulinnya ku kituuti mu myezi 10 mwaka omwezi gumu wiiki Saturday njojja kusanga mbuulira kigambo kubanga ndi Kaserengeto naye lujja lwawo naye kale wamma gwali eyo njagala kutegeeza nti nze sigenda kumala mwaka okujja okubako kyenkugamba ekyobutonzi ekyobulamu ekyokubeerawo kubanga ezibadde ensozi babujagaali baazijjawo obubadde obuseetwe oba obuseetwe ayinza okutakitegeera obutunumba oba obugulumogulumo
bamuze Jumba babujjeewo ensozi babujjaggali bazijjawo kakati tubakyali kikalubiriza tugenda kuyiringita buyiringisi nolwekyo tuli mu bwangu ffe tetugenda kusomesa muntu nti tonda kyeki kubanga muze Jumba yabasomesa dda ffe tugenda gamba bugambe nti omuntu anasinkana tonda olina kwambala n'omugolola ffe tugenda gamba ebyo byennyini ebitono tetugenda kutwala nnyo obuziba kubanga ebuziba muze Jumba bakulazeeyo era omanyiyo lwakwewuluntaza naye ekisinga obulungi nti essaawa yonna ffenna tuliko oba tuyitete omusajja omu yadde nnyina wensoma ku Google naga nti okufa si tteeka kuba Uganda n'ensi yonna obugumu bwe bayina singa baalimenya omuntu abantu obugumu bwe balina eryo tteeka singa baalimenya abantu bamenya eri ebisiyaga abantu babagana okulya ebisiyaga omusajja omu yakuba yadde ageze ekyokulako naga nti omusajja omu yaddira ebitonde ebifaanagana muzeeyi Kakumirizi ne muzeeyi Jumba n'abagamba bwe mubanga ensi eno ddala ddala Katonda oyo gwe tusinza nammwe y'omu era nga ddala akola ebyamagero abantu abanyagala babampera emyaka 5 nga bali mu nju babawenga buli kimu kye baagala ebigeza ebisala ebibola batya baveemu nga kuliko ayina olubuto ne babawa emyaka 15 bakubisaamu mirundi 3 baddire muzeeyi Kakumirizi ne muzeeyi Jumba babateeka ewantu nga balina buli kimu babaveemu nga balina olubuto naga nti amujja ku musajja ali mu Firika n'agamba yali afuga nsi ya Zimbabwe byakati Mugabe yagamba abazungu bwe mubanga mulowooza munsinga okutegeera nga muli bagezi ng'era mwe musembayo njagala munteera ebitonde ebyo bibiri ewantu njabirabira wasiira ensi yange okufa nga ndi mwavu njakubawa ebisalawo iti ebigeza ebikola buli kimu ebyongera ku magi njagala myaka 5 nga bazadde nagamba nti naye mbawadde kitono 15 nze njabalabira bwe bavaamu n'olubuto siriddamu kwetankira ku muzungu so bakankasukire kana akantu kambuze kati bazaala tebazaala so bakankasukire kana akantu ale tibetiyambako olujja kankasukire kana akantu mpulire kyokwongerako swaba ke kaba kasemberayo ddala olwayo tufunye okusoomoozebwa senga kula namba mulwadde ng'abantu baweereza ebibuuzo eri jjajja n'abalala nga bagamba tubadde tumanyimu abasamize temulwala temufa kyaliwo ne kwoli eyafa kati swaba oli naawe Seeka Muzaata awangalirawa mugenza Seeka Kayonga awangalirawa mugenza omule mirembe ate Muhammadi ate Abubakari ate Abiulayira abo bo basiraamu tuli kubasamize Seeka Kiruuta we Masaka anti njogera ku basiraamu bo bafa n'abalokole Bishop Lwanga asulawa milimo gyagikolera wakati yafa lwaki Namirembe w'Ensambya tebaamuona nga tebamwana Masakalamento Kalidinaali Nsubuga bamuzika mu Ndeeba nze mmanyine ku bijjaabi kyokka bateerawo kiwumbe yalina gy'awangalirako abajja oba awumba nsuwa mufu lwaki tebamuwonya n'omusaalaba awo mugenzi Mpalani Nkooyo oyo mufu we Namirembe alina gy'abajjira ensuwa oba abajja bino mufu abantu babajja basamiza okubanga mwe temulina kulwala temulina kufa nanti eddiini yayambako abantu okubasiruwaza nti omuntu bw'anakkiririzanga mu Katonda mu ddiini tagenda kufa ate n'amala okufa ng'eri tasobola kubuuzaayo lwaki yafudde ate nga bw'ajja eno gy'amanyi wali Katonda ng'abuuza ate lwaki mufa kwegamba abantu obwongo baabulwaza kyekizobola kugenda singa okufa lyali tteeka abantu bandibadde balimenya bone baganza sijja kufa ngugulu kati kyali ki okufa si tteeka okufa si tteeka kikakata ku buli kitonde kyonna ekirina obulamu etteeka terikakata etteeka lya Nigeria terifuga Uganda likakata kuba Nigeria kati eryobwakatonda buli kitonde oyo kabaka buli kitonde kyonna kuba bwenayogera biri bikabaka bulamu bijja kalubiriza muganda waffe ali muti wano kulina bintu bya ole elevo kati nsaba tukomaawo
tetwongerako nze lujja kumbe